Okay, cruise exclusive and of course Koli tulina omuyimba essaawa zino yayina endongo eriko essaawa zino yayina oluyimba oluliko oluyimba olwo buli omu aluyimba mu ngeri ye naye ffe ng'aba abantu abamanyi ennyimba tugamba baby baby dubide give me your desert dubideti adigononyonya dubideti ase dubideti no omukwano this bidideti twatulira empola mpola omukwano this bidideti give me your heart don't close the gate zegoba dononya jubilate I want your heart so me won't debate baby boy don't you delay jangu ngukuwe no more sweating jagala nkolage mama jike Nepia ochimanyi hustle is real. Yeah, hustle is real. Yeah? Hustle is real. We hustle together. I'm happy for you. Thank you so much, Mama. Walai Pia. Is it a surprise oluyimba luno kubanga lukikubye nnyo ate bweruti kuba waluta ndowooza omwezi nga gumwe emabega naye lusituse wano emisinde mingi nnyo Olimba nalutako ddako naye Katonda ebibye mune Alan Bademu mpa obujulizi for the past I don't know how many weeks mpa bujulizi nebaza Katonda for the amazing gift jampadde eno because bangi nnyo bali eyo bayimbye n'emyaka negiwera 2 nga nothing Alabia Katonda we bityo. We are so grateful to God, grateful to my fans, abanjagala, grateful to the media of Uganda, people like you. Abambereddewo jangu tukwateyo kano ne mujja. It means a lot to me that kati mwe abanoonya. I know. Yeah, come on. Pia. Pia. Togenda soboka nga ziweze kumize nkubuulira. Togenda soboka. Fayo nja soboka kuba sinazifuna naye obunazi. Enyimba ezinawerere 10. Ogenda kubona asoboka okuvugika. Abamanyi mumanyi I'm a very humble person. Just ninako ku dalu naye nga nikamu. Nenga owulira otya? Mpulira steady nnyo, mpulira bulungi. I feel amazing. Omwagizi ali eyo nga akyaginoonya hit. Soko mbuulire, how does it feel and kikyayina okukola? Walai tewaliwo formula. Tewaliwo formula to success. Or to a great song. There is no formula. Naye gwe wokola part yo. Ntino kangende nyimbire wa producer omulungi nga wala producer ku same. Kangende career yange njiteke mikono gy'abantu abalungi. Kubeera na mpisa kwesiba nnyo ku Katonda. Kukola butawera. Yeah, because that's it. Thank you. Kukola butawera. You don't never know. Unina kaimba kange kagamba. Every morning I pray to our Father telling him bambi nyamba tata nange nsabe biroto byange bitukirire n'abatakiriza tata nsaba baswaze nkikube mbe bujulizi kate siri bujulizi kati kituufu MC Africa bannange yaliwa leero nga tutambudde naye abanaye ngata kuva ku kiddo MC Africa njagala nnyo bangi n'omugamba no leero sigale waka newe bale musaayo bambi ne kutivya abantu bamulaba ne ba appreciating ne baga bambi pia teyerabidde gaayo ono you know it feels great omutima gwange gwagala nnyo okuwa era anybody out there who feels like bandi yagadde mbawe bambi just yogerako ne Alan Cruz because mne sigwe yaleta MC Africa yeah kati Mogerako ne Alan Cruz abalete nammwe because me I have collab nyingi no not that but waliwo omuntu waberanga they really love the artist bamwagala nnyo yeah such people actually yeah bobo yagala pia nonya nja munonya ate mukutuseeko essanyu lyo bannange yeah naye katumutambule okuva waggulu pia onyumye oli smart. Thank you. Twambadde kala zezimusi. Bannange onyumye nnyo pia. Manya ndi kala blind and blue kale. Nyambadde green nature I love nature so much. Gomuli ogusoso kulaba anyway ero ina pink somewhere. Badde ngenda gamba gomuli ogusoso kulaba nga toyina kala pink ku mubiri gwo. Pink is my favorite color. Ng'omuti ogwo ogulaba ogwo ngenda gusimba ewange. Inshallah nga Katonda ampadde.
Yeah. Eddy Kenzo one meetings otya. Not one meetings otya because already one meeting at the but how do you come up with the idea of making a remix of this song? He actually requested. Yes. Yagamba akayimba bane kalungi nga kalungi. Bakolabo. Nemugamba osaga sisaga. It was that day when namutwalewa MC Africa because MC Africa yali ayagala nnyo kulaba Eddy Kenzo. He gives the credit to Eddy Kenzo because singa si Eddy Kenzo singa sili wano leero. Oba singa the story is different, but this is the story that Mukama jampadde okutambuza journey yange, and if it wasn't for Eddy Kenzo I don't think twandibadde tuli wano leero. So MC Africa yali ayagala meeting that guy that discovered Pia Pounds. Then we twatuukayo vibe nekwata, and here we are. Shoot yali etya Kenzo Pia abana bali awo beetala. How was it? It was amazing. Era nga ogira ffe twali mu vibe, nothing, tewaliwo ebyo simanya kiki mu script. Abatugiteka butesa ne batugamba kati muzine munyumire, tunyumire tugende tunyumire. Omanya kayimba kensinga okwagala. Una nogenda kwewuunya. Genda kungamba kasonda. Lule wakala. Nyumira kayimba ko ne ragadi. By the way, also nange ke kasinga okunyumira because it was the first pillar. Nakanoonya wenka downloading ne kambula. Je kali ku YouTube. So I cannot remove it. Njoga audio nanonya audio wangu. Audio nange yambula. Laptop munalina kateeka bajiba so nensigala awo. Nene kali akayimba kali erike wayimba ngoli wakagena big talent wakaita batyako. Tubawe kuchokola, tubawe byebogera. Love that song. Cause they don't know how we feel. Twende tunyumirwe. Naye wawulidde otya ng'olimba trending right now? It's trending number 1 on YouTube. Trending number 1 on YouTube, yeah, Dream Come True. Just already okuva ina release nzolimba yesterday emisana sawa 5. Nabadde mu bikongs byeka. Yeah. nga pia ngoyogera amazima, just kwogera amazima. Bayimbi banno abakusindikako kongs. Wala ingeno massive. Literally bonna because nali nakola mikwano jange jonna mu industry. The list bebata mwishinze, but the majority they are all in my inbox, in my calls, like webale chikuba webale kulaga abantu ntino jani ya feno sinyangu. All artists tebachikubye easily. Yeah, tebachikubye mangu. Abasinga kubo the hustle eba yeyogerera. Yeah. Basinga balabye remix ne bagamba wano pia tazzeeyo mu big talent bannange. Navona mu big talent nagamba abantu nti nzijewo just that ebyo byasimanya contracts bichi nenga big talent has always been my home and its family. Siriyo nga muyimbi naye ate sobola butabaayo nga muyimbi oba kitegeera because waliwe wamwe omwana yewagula taba mulungi n'omuntu atajjukira java aba muntu muzibu mukko. I know. Why do you love long hair? I actually don't love long hair, just a budget. Braids are budget. Braids ba ku budget mukwano. Hey. Wigs are expensive, very expensive. So kati tutambulire wano. Tutambulire ku braids kubanga kati olaba tulina okubeera nga kitegeera. Kye kiddako kati Tupate remix kati je tupromotinga bwe tumalawo Pia Pounds ne ku same ne producer we ate nga ye manager we kye kiddako. Bafani abali kati baba abetegese engalo bali mu ngazibasiwa balinze kukwaniza kamba wezi surprise oka watch tubatu naye kino kyekijja naye kino kyekijja akatukole bya surprise byoka because chemanyi ba fans bange bajja kwagala anything I bring to the table. Okay. Yes. Your last words to your fans out there. My fans, I love you so much. Mwaba TikTokers. Banange TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram. Oli ku TikTok? Sure. Okosa manya kipia? Pia Pounds. Oyinza okuba wakozesa eri ekiganda. Lili wali. Pia yeye ekiganda apozigwa. Kirabo. Pia tolongosezaamu. Nze kirabo. Ate de wali eddala eri okusatu eri Oluganda. Nze kirabo. My name is Kirabo Tracy. Tulina lya kusatu.
Ndibakubulamu jajja. Abantu babeera n'amannya abiri ago ag'okusatu just gaba gongerezebwako bongereza. Kale webali nnyo balire ddala pia. Thank you so much. Thank you for not giving up on me. I will never. Amen. Ekyo njagala okitegeere. Kale. Nkwagala nnyo. Kale abawuliriza ba Cruise. We love you so much. You guys are the best. Thank you for being my fans. Ate kati tuli ne Moshi Mavuko. Okitegedde oluyimba olwo olunyumira olumanyiro oba otandika nalwo. Gwe nyiga bunyisika pesa bitandike. Just kapesa bitandike. Bitandike. Love kanuni kyandike. Bwe kizimba wandike. Ajjala ngala bero. Apere ngona bera. Naye okamanyi naye Moshi pati ya gundi ya musajja wange ogimanyi. Anti obuzubu nnina. Olukyoli. Olulimi nkyali mu duyiga. Olulimi nkyali mu kuluyiga. Otherwise ogamba otya? Nze ndi bulungi muganda wange. Ka brand okakuumye green omukuumye. Tekakuumika. Tekakuumika. Ka beyimu. Bwe nti obalabyeko abakakoze nze asoosesebo. Nakakola bangi ne bakakola era ababala basijja boogera naye bonna baakajjayo. Tekakuumika. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi okutwaliza wamu. Tugezaako ekintu naye nga kinatambula. Kijja kutambula kubanga era endongo ne bagiggala emyaka 10 ffe twasalawo tugenda kuyimba. Sigambye nti bagiggala emyaka 10 nengeza okusigira ekimulimu gwammwe nti guno gwe mulimu ate it's a calling, it's more of a job. Ekitegeera kuba singa gwali mulimu singa twabivaako dda kuba business kati bayagwawo dda. Ne kati tulina omukisa tulina emikwano abakkiriza nti guno gwe mulimu gwaffe kati bagezaako okulaba nti batukuumira mu mulimu gwaffe. Ekitegeera nti emikwano gyaffe osobola okugamba muganda ngenda kukola ka video kano naga kammeka nti bweziti nja kuwaayo bweziti seza oba olina emikwano social capital kwe tutambulira kati. Ki ekiddako kati mu ndongo yo? Kikyozaako? Natiminze app ne baganda bange aba Cruise Entertainment bajidde mu kaseera kano akazibu aka COVID. Ne bagamba nti muganda waffe endongo tetugenda kulaba ng'ekumenye ekumalawo. Sunday music ng'emumenye emumalawo. Ticca ng'emumenye emumalawo. Ne bajja ne twegata ne timinga app. Kati twakoze ekyo memorandum of understanding. Ekitegeera Green Gang ne Cruise Entertainment. Katugenda tambuza emirimu wamu era bingi nnyo ebyamaanyi bigenda kujja n'okusinga bye mbadde nga ndeeta. Kuba luli okimanyi nti oba obadde olina emmotoka ng'olina ya 2 wheel n'ofuna 4 wheel emisinde gyeyongeramu. Otherwise COVID akuyisizza atandika n'akaseera ke tuyiseemu. COVID ampisizza bubi nnyo. Kuba nze essanyu lyange nga ndi ku stage nga ndi mu studio ne stage kati minsi. Ne hiti neekuyitamu. Yampiseemu ekyomukisa omulungi nti si yeyo yokka hiti. N'abalala balina ezibayiseemu. Kati ogumidde ku balala. Ng'ovudde ku ekyo nze kennyini ndi hiti. Hiti zikyajja nnyingi nnyo. Sijja gamba ninga wano hiti wano nagigwiridde. Katonda gwe nsinza owange mulamu era emirimu gyange agiteekamu omukono kitegeeza hiti zikyajja. Kale tweyanze. Thank you so much. That has been Moshi Mavuko. Mpozi nga tonna bakusiibula muganda wange kino sinza avawo nga sikigambye eggwanga kuba nkimanyi eno TV y'amaanyi nnyo. Babaako nga balaba kati kankwala omukisa guno nga ndi muganda wange Alan Cruz okubuulira eggwanga nti bannange tukuume obutonde. Kuba nze ndi Green Ambassador okuva mu United Green Youth Organization. Era nga ambassador omulimu gwange gwakukubiriza abantu kuuma butonde tukuuma obutonde ensi tugikwate bulungi twekejjono naboonoonyi n'abazzukulu baffe abaliddawo bagisaayenga nnungi. Kale thank you so much. Welcome. Kyakabinyo. Alan Cruz is my name. Cruz Exclusive is the channel why still tune in. Don't get your dial away. Bye musibe bulungi mweraba.